Tonesamu batteyo omu kwabo abalumiriza okutulugunyizibwa akabinja ka bodaboda 2010 akaali kaduumirwa Abdallah Kitatta. Batajjukira bulungi nti yali 2016 mu mwezi ogw'omusanvu lwe yagwa ku kibambulira. Zaali essaawa 11 nali nva Bulenga ku Mwenda, bankwatira Busega, bantwalako piki yange twagireeta Lubaga ewaliwo ofiisi bwabwe obwa 2010. Yasalawo okuwondera pikipiki ye naye teyamanya nti kinaamuzaalira ebitukula makaayi byazaala ku nsiko. Naye nali naakatuuka awo bangoba ne bakuba enduulu nti wuuyo omubbi, wuuyo omubbi, wuuyo omubbi. Bankuba okuva ku kigere paka ku mutwe. Guno omuggo gw'olaba wano si nkovu nti oba nazaalibwa nayo, just muggo. Ebifaananyi ebyoleka engeri gye yatimpulwamu n'awulubala obwenyi nga byamukubwa banne abadde nabyo ku ssimu. Batterwa kumulaba n'amaaso abiri naye kumpi wattulu kuba eriiso erimu teriraba. Wondaba nga ntambula tosobola mmanya nti teriraba, naye eryo teriraba. Naye nga kyantuusibwako era mukulu wa Budala Kitatta ne ttiimu ye. Omutwe gujjudde enkovu z'alaga okukakasa obulumi bwe yayitamu nga n'emikono nagyo agamba abaamutimpula tebaagitaliza. Baakuba muno we muti ne bagumenya olw'okwetaasa okwegayidinga feesi ne bakuba muneeno ne bagumenyera muneeno. Emagombe yasimbayo ekitooke era okudda engulu yayambibwako ebitongole eby'enjawulo kyokka agamba kyatwala obuwanana bw'ensimbi. Wetubalirira buli obukadde nga 40 bwe banteekamu okulaba nga nzira engulu kuba ssente zaali zisembyeyo sayiningibwa bwali obukadde 5 nga bagenda kulongoosa liiso. Battende gyebuli eno pikipiki yetagifunanga era yagifuuwa mu ng'ombe. Awulira omubiri gwanafuwa era takyasobola kakaalukana era kati ayimiriddewo ku buyambi obuva mu bantu abalala. Ebiseera ebisinga mama wange yambeererawo nampaayo 2, nampaayo omutwalo ebityo mbeera yakweyiya. Okuva mu January wa 2018 omuyima wa bodaboda 2010 Abdallah Kitatta lwe yagombebwamu obwala batta abadde asabirira bamusalire gwa kalabba. Kuba ne Bayibuli egamba nti alikisa munne ekitala naye alifa kitala. Naye Kitatta omusango ekituufu naye yaligenze kalabba ne famire ye n'ekitegeera. Waliwo n'abalala abaliko bye boogedde ku nsonga z'ekibonerezo n'okutulugunyizibwa aba bodaboda 2010. Essaawa ya leero Kitatta bamuvunaana musango gwa kuba na mmundu. Tebannaba musalira musango oba mugira musango kumuvunaana musango ogw'okutulugunya. Patrick Ssenyondo, NTV Akawungeezi.